ebya Jeal Ssenyinyi Okwegatta ku Jeal Muhooz Bizemu Robert Kyagulanyi Ssentamu Ayongedde Okulumya Jeal Muhooz ne Bebe cool atenga Pastor Bujiko bamuyisizaamu egaali mu ngeri yemu Jeal Museveni bimwononekedde bamulekulidde. Njagala kubuuzaako wenna gy'osinzira okubanga otugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo mwenna mbaanirizaako mukutu oli ku DPTV Uganda, and of course yenze Sajime abeera okubanga nkuweereza. Nja kusaba eddoboozi wawulya nga si ddungi teweewuunya n'olunaku olwajjo nakoze vidiyo emu ne leero tuyinza okukola ebbiri oba emu naye eddoboozi fusse nnyiga nnuma. Kale nno nja kusaba tugendera osobole okutegeera biki ebigenda maaso mu nsi yattu Uganda. Olunaku olwaleero nga sinnabana kuyisawo bulango njagala kusoosaako eri ttiimu y'eggwanga Uganda the She Cranes eno nga ya netball oba netball y'ababasi egenze maaso n'okuba ng'eweesa Uganda ekitiibwa wali mu World Cup mu netball World Cup amunange nga ttiimu ya Africa nga best Africa's team oba kitegedde ye ttiimu esinze mu Africa okola obulungi. Yes, bana Uganda bakitukoledde era nga mbadde nsomaawo ku mukutu awo ng'owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ataddeyo obubaka n'agamba nti congratulations to the She Cranes upon finishing the 2023 netball World Cup as Africa's best team. Kale no abeebazizza nti thank you for being glory, thank you for bringing glory. Yes, mwebali nnyo okuleeta obuwanguzi eri eggwanga lyaffe Uganda. Away from that side njagala kubanga nkutwalako mu nkambi ya Clever J okusinziira ku mawulire ge tugenda maaso n'okubanga tufuna okuva ku Abitex Promotions. Abitex avuddeyo n'ateerayo obubaka n'atugamba nti agambye nti security ejjeyo ekivulu kya Clever J kibadde kirina okubeera ku Hello Beach kivuddeyo tetumanyi tatuwadde ensonga lwaki naye nga asobodde okubanga akijjayo mu ngeri yemu. Njagala kubeera nga nkuwa obubaka buno sijja kubwogerera mwana muwala ono kagezeeko okubanga yeeyogerera obubaka buno. Agamba nti nno oba oli awo ebintu pasita bujinga ebimu pasita bujiiko wandibadde ebintu obivaako kamukuwe omuwulire. Leero sigenda kubeera mwogezi nnyo olw'embeera y'eddoboozi oba ey'obulamu etali nnungi. Akulimba endina mweno mwazimbira mweno mwalinyira ennyonyi abaana be bonna balina passport gwe tolina wadde identity card. Yasama obunyoleme kubusenya okerere ku Bobi Wine akabutoka kuzimbe naye nze ngamba waligenze n'okola exercise n'omala n'ogenda n'osenya obunyo kubanga n'oyogera n'okutuka omutwe terije ne banako Museveni amala budde ezo sente zayonoona okuba bwenguzimbu mujje mwasamire Bobi Wine yali zikozeemu ebyamakulu yali zitereseeko kubanga zigenda muyamba ku biseera bye by'omu maaso ng'avudde wano nga tumufuutudde oba zirekera famire ye nga takyaliwo ng'agenze n'ebyo byatawaana mbw abawase ne waanaazibawa ne waanaakola atya. Ndooza walabye Bebe kulu gyali gye yagenze okuyimba baadde bayimbamu Bobi Wine ne omunaayasama ne mukola mutya Abannayuganda babalaba kati gwe bujingo enguzi ejja kuzimbya kabutu oleme kusenya amannyogo obeera ozunge buzunzi ng'okera ku Bobi Wine n'okola otya tebijja kukola naawe kenyini okimanyi bulungi eyo nguzi yeekoogeza gweyogerera Museveni talina kyajja kwongera kwate ajja kukutta tola nti akuwa amagye muli eyo osimanyi Kongo muli omukola buyeekera. Nze nabagamba ddanga n'abalala tebannakyogera nti bujingo muyeekera beebamu kubatta abantu abatta abantu bano abasajja naye abantu bwe babyogeranga muwakana bujingo ayina abayeekereyo Kongo bali mukutta bano Abanyarwanda Abawutu be nabagamba batabaagala nanti bujingo mutu side ya Museveni oyo bali eri Banyarwanda Kongo bata Banyarwanda banaabwe kubanga tebabaagala
neno ono lyenguzi n'okolota teri kijja kukyusa Uganda. Oyo ye mwana muwala n'ebigambo bye. Yes, mu ngeri yemu njagala kutegeeza ko nti olunaku lwabadde lwa mukaaga lwe lweggula ennaku z'omwezi mukwano gwange zaabadde 5. Jjajja NUP abadde amanyiddwa nga muzeeyi William Byarugaba aka Jjajja NUP yaziikiddwa olunaku olwajjo. Jjukira yafa omwezi oguwedde era yakomezeddwa ku butaka wano n'aziikibwa olunaku olwajjo. Twebaza buli omu eyagenze n'aziika. Era ekibiina kya NUP kyabaddewo nnyo okutandikira ku Secretary General amanyiddwa nga David Lewis Rubongoya n'abalala bangi. Wabula mu ngeri yemu ne tusaasira era ne tusaba Mukama Katonda agumye abenju omuli maama n'abaana, Mukama abagumye. Omwoyo gw'omugenzi Mukama Katonda agulamuze ekisa mukwano gwange, kubanga eryo lyekkubo ffenna gye tulaga. Mu ngeri yemu nakutegeezezaako nti tugenda kubanga tutunuulira ku mboozi ya Kyagulanyi Ssentamu eyogeza abantu obwama bangi ne bakubagana empawa, aba NRM ne bagenda maaso n'okubanga balumwa emitima nga gizimba gyagala kubakuukayo, naye nga sinabakubanga ntuukayo. Katusooke mu katambi ka mwana muwala ono atusobole okubanga tukawulirako then nzije tusetule emboozi. Uganda bannange basebo ne bannyabuuka mbanjulire ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba mayumba agali ku mulembe, plumbing, electrical installation and general construction, biodigester septic tank and many more. Todda mu kukaaba nga ba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba. Gwabetaaze n'ayagala okumanya ebisinga kaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo. Onaabafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze, kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jukira yefe ba Alihira Holdings Uganda Limited. Have it all. Njagala kukwebaza gy'osinzidde wenna okubanga otugoberera. Weebale nnyo, weebalire ddala. Kakati njagala kutegeeza nti abatuteekamu ssente ye Aji Abudu Ngabo, ono mulombi wa dduwa. Munoonyeeko asobole okukulombera dduwa. Tutambula ne Alihila Holdings Uganda Limited bakabaka mu kuzimba amayumba. Ate era tutambula ne Kawuka Derrick Investments bano bakuguka mukolo obuyinja obudesigninga ennyumba. Njagala kubanga nkutwalako mu kibiina ekifuga eggwanga lino ekya NRM eri abavubuka abeesaze akajegere. Abavubuka bano beesaze akajegere okusinziira ku nsonga zino zibagenda okweyogerera. Wabula bino Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba dda nti tujja kiwulira oba mujja kiwulira. Ekibba ttaka kikudde jembo okwetooloola eggwanga lyonna. Kakati bano baweze okuva mu kibiina kya NRM okutandika okuwa opposition omuwaganya. Njagala tuwulira abavubuka bano ebigambo byabwe, tuveeyo ate tweyongere. Amawulire tulina mangi, tulina emboozi ya Kyagulanyi Ssentamu, Bebe ne Muhooz, ate nga tukyalina emboozi eya Joel Ssenyinyi okwegatta ku Muhooz. Mu ngeri yemu tulina yeekolera ng'awa Bujingo level. Byonna tobisobwa. Abavubuka ba NRM Benenga bakulembeddwamu omuduumizi waabwe Godfrey Mugambe basinzidde mu lukuŋŋaana lwe batuuzizza Kasambe ne bategeeza nti ekyabasenza okutta nnyini ttaka Nava ne Bakayizzi kyabakubye wala. Ndi munyiivu n'obunyiivu n'okusinga bwe nali nanyiiga ogwasooka okulaba nga abantu batandise okwetta. Pulezidenti wagamba gwe saava, Nava yafudde. Nava bamala okufa batandise okukwata abantu ba bulijjo. Bano abantu be balonda NRM. Owajja wano mu kampeni za 2021 nga tuli ku Mayor's Garden wasuubiza billions 8 okugulira bannamubende ettaka. Ne twebuuza abantu batandise okufa, batandise okutta bannaawe. His Excellency sente zaali nyanfudu. Omwogezi gw'ekibinja kino Mugabi Matiya weze tisinga Mwami Museveni takola ku nsonga zino bagenda kuleka abavuganya begiriise ng'ekigotte entule emubende anti abantu baweddemu essuubi. Tugenda kujja road block wali egindi gye twasawo n'abakazi ab'opposition bayingire. Toddamu tujuliza kigambo kirala kyonna
bwoganya okugonjola ensonga z'ettaka. Opposition tugenda jiwa omwaganya eyingire mu district ye Mubende egiwambe no jiwamba kubanga abantu essuubiri baweddemu. Abamu batuuse n'okugyamu ebyambalo bya NRM nga balaga ennyiike n'okuvumirira ekikolwa ky'abasenze. Nyina ennaku nyina amaziga mukyala munange yafudde NRM njaga zaaki. Pulezidenti Museveni tukuwagidde ebbanga ne tukaaba ne tukola ki n'otusuubiza ensi n'eggulu bannamubende tulondera ki n'ava baamuse gwe saava oliwa otukaabiza amaziga ng'abakyala ng'abakitulagewa mu mubende wano nyina ennaku. Abavubuka bano bagamba nti kati bakwatibwa n'ensonyi kuba mu kalulu akawedde NRM yakakasa abantu nti yalina enteekateeka egulira abantu ettaka kyokka n'okutuusa kati mpaawo kye baalabye nga ne ssentebe wa NRM Mubende Meja Joseph Kakooza tayawukanye nabo. Jajja tukusaba jangu oyingire mu nsonga abazzukulu bwe tuli eno butuufu tukaba naffe tubulwa engeri gye tugenda mu bantu abo okubakkakanyamu emitima ng'olaba abantu bali mu kwettabwesi. Jajja tukusaba okuyita mu ONC jajja saasira otuyambe Land Fund ejje mu Mubende naffe tufune ku kusanyuka naffe tweyagalire mu NRM nga bwe twawa akalulu NRM. Tukusaba kuseeteza Land Fund osobola okugulira abantu b'ekirwanyi ettaka lino abantu basobola okuddako batuule bulungi. Kaweefube waffe okufuna omwagizi w'ekibiina kya NRM Emmanuel Dombo okwanukula ku nsonga z'abavubuka bano agudde butaka anti essimu ye tebaddeeko. Mu kalulu akawedde disitulikiti y'e Mubende y'emu ku zaasinga okuwagira NRM mu Buganda. Ye mboozi naye nga bino mu Uganda lwakuba nti bituuse ku bbo bannayuganda bangi bakaaba era bino abayayanira enkyukakyuko bino bye baagala biveewo bino bye baagala bireme kulabikako mu ggwanga. Kale nno njagala kuba nga nkujjayo nkutwaleko ku Statue of Liberty Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yakutte famire n'agitwala balabe kwegamba ku Statue of Liberty. Eno Statue of Liberty Abamerika bwe baba bakola movie n'abatali Bamerika nga bawubye olubu lw'ekigere mu America n'abantu abeesobolamu teri atayagala kutuukako wano awoge na maaso n'okuba ng'olaba. Kale nno bino bye bigenda maaso n'okuba nga biruma abasumba nga babujiiko n'abo abawagira NRM nga bawagiza feeling. Robert Kyagulanyi Ssentamu yatutteyo famire why not? Era nga njagala kutegeezaako nti Bobi Wine abadde inspiration eri abantu bangi. Mubadde mukimanyi nti nno Bobi Wine ya inspiringa Jeal Muhoozi oba mukimanyi nti nno Bobi Wine ya inspiringa Bebe Cool. Gye buvuddeko twalaba David Beckham mwenna mumumanyi musajja ali musambi wa mupiira yagukyangirako mu Manchester United yakwata t-shirt za Manchester United nga zisayininzeeko n'aziweereza enju ya Kyagulanyi n'abagamba abaagala nnyo era ayagala nakuba kyalirako. Era kinajjukirwa nti omukyala amanyiddwa nga Bebe Kyagulanyi yalabikako wali mu Old Trafford OT ekisawo kya Manchester United. Kakati bubadde buli butyo ng'omukulu amanyiddwa nga Bebe Cool naye akutte ekkubo n'agendako ku Emirates wali ekya Arsenal kugwa draw tonsinga sekusinga naye nga already bakola ono byamaze kukola mu ngeri y'emu ne Muhoozi kati yegwanyiza okubeera international gwate Kyagulanyi international bannange mukama bwakuwa n'ennuma ezaala. Jeal Muhoozi bw'aba agenda alinda taata n'amussaako ku mugugu n'amugamba mwana wange dda wano tugende. Bwe banaagamba lwaki nkuleese nga mugamba abadde alina bizinesi z'agenda okukola ebintu byakusiba ku kaguwa byakusiba kaguwa. Naye Kyagulanyi Ssentamu asituka e Uganda ng'alina ekimututte nga bakisasulidde asituka e Uganda ng'agenze kwogerera ensi n'eraba nti ayogedde naye omukulu bw'atuuka eryaga nti tewazze kwogera. Omukulu Museveni aba ali awo ng'omwana ayagala kwera muga ogenda kwogera biki byokola mbimanyi oyagala kwogera bino by'owandiika ku Twitter leka mwana gwe nkumanyi oyinza okwogera yawe bitategeerekeka nga bo
Yena Museveni bannaye kale naffe tukusaasirako ku lwa mutabani wo tukusaasirako bambi dai Ssenyiga nnuma naye amaanyi ganvuga nange sigategeera njagala kubanga nvaayo bwe mbanga nvuddeyo njagala kutwalako straight mu nsonga za Joel Ssenyinyi then tugenda kusembyayo ensonga za Pastor Bujiiko ne yeekolera bwe mbanga nze ku nsonga y'omukulu amanyiddwa nga Joel Ssenyinyi ampuliriza no waliwo emboozi gye njagala tusooke tulabe wano nga situnabatuukayo katulabe mwana muwala ono alina kyatugamba tusooke tugirabe then nzije tuseetuliraawo emboozi naye abakazi okujjako okwesiriwaza nsonga kyekulumbisa mujjawo tolaba nga mmwe mwekubya nsonga kyekulumbisa mujjawo era omugambe ki vakuba wange akina biki niyo bagenda kuba wutula bali bakubiddeko ekikyo bagenda kuba kubira babba mmwe nga kye bakukubira kikyo naye bakukubi olw'akamanyiro n'obutatuulako wansi bagambye yali agenda omwagala nga takimanyi nti mufumbo oba abali singo yali tabalaba oddemu n'amagezi si mu bubi nze mbalumirirwa bagenda kubakuba meeting nziwulira zitandise otuula basaidi kiti batandise okukola gym bagenda kubakuba bakazi bannange naye nga jokes aside tolina nsonga ekulumbisa mujjawo teriyo kitegeera waliwo n'abalumba bajja baabwe n'amugamba yegwe ensonga lwaki omusajja takyawa baana buyambi yegwe ensonga lwaki omusajja takyadda waka oli mulema kolerera abaana bo tadda waka omwagaza ati bw'otegeera nga nti bakuzizzaako mukazi munange nga tosobola nga gwogamba anze sifumba na mujja wange kwata obugugu bwo genda ewammwe bw'oba owulira nga amaka ojja sobola ofumba ne bajja boba mujjawo tuula ofumbe fa ku bikukwatako tolondoola bagenda kubakuba bagenda kubakuba genda mu comment section ombuulire gwe kiki kyolowooza ku bigambo bya mwana muwala ono kiki kyolowooza njagala kujjukiza nti nabatteekamu ssente ye Aji Abudu ngabo ono mulombi wa dduwa munoonyeeko bambi munoonyeeko gwalina ebizibu ebyenjawulo bwe mbanga nvuddeko awo njagala kutwala mu mboozi ya Joel Ssenyinyi ffenna tukimanyi bulungi nti waliwo abaali balamuza Joel Ssenyinyi era ng'ebigambo bino byavaayo nga biwulirwa mu kamwa oba ku mukutu gw'omukulu amanyiddwa nga Barugahare Baramu byali mu buwandiike ne mu kamwa ke ng'agamba nti bategeka okulaba nga batwala Joel Ssenyinyi n'omubaka w'amawogola amanyiddwa nga Goreti yes era n'enzija emboozi eno n'engikuwa kakati waliwo ebigambo ebiri mu kuyitiŋŋana around the social media bagamba nti oba oli awo waliwo enteekateeka eziyinza okuba nga zitwala Joel Ssenyinyi yes wabula okusinziira ku mukulu amanyiddwa nga Joel Ssenyinyi yavaayo n'atugamba bw'ati n'agamba nti ye ekyamuleeta mu struggle eno ekisooka yayitibwa Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ye yamulaga omusana ye yamulaga n'enjuba Joel Ssenyinyi agamba nti papasi ye kuweereza bannayuganda si kukolera dikiteeta era n'agamba nti talaba na nsonga emutwala wa Muhoozi kuba Muhoozi talina kyali mu ggwanga era yabuuza yaani akola ngaani n'agamba olaba sisobola kgenda mu gavumenti ya kitaawe enesse bannayuganda etulugunyiza bannayuganda ebalumizza enjala siina we nsobola kugenda n'agamba nti ndi mumativu ne NUP mu pulezidenti wange ne ideology y'ekibiina njigoberera era njikkiririzaamu gwe wenna bigambo bya Joel Ssenyinyi gwe wenna asuubira okundaba mu kibiina kyonna ekirala awo bakulimba era bawulira ebiboozi nga bibungeesebwa ebyo biboozi nze abalala simanyi era yavaayo n'agamba
nti abo bonna abagamba nti no baava mu NUP ne beesogga ekibiina ekisinde kya Muhoozi baveeyo bagende ne mu constituency zaabwe babuulire abantu baabwe nti ffe twali tugenze kubasakira. Agambye nze bwe mba nsaka nina kuyita mu ideology ya kibiina, mateeka ga kibiina, nensobola okusakira abantu bange ab'Ennakawa. Joel Ssenyinyi ayongedde okuluma ejjiiko. Agamba ekisooka Muhoozi talina kyali, ye ng'omuntu talina kyali, tamanyi na kyagenda kubeera. Bigambo bya Joel Ssenyinyi. Kakati ababadde babungesa eŋŋambo nkakasa mujja kufuna we muwummulirako, mujja kufuna we muwummulirako. Mu ngeri y'emu njagala kubanga nkujjayo wa Joel Ssenyinyi nkutwale ewa yeekolera. Ebigambo bya Pastor Bujiiko simanyi omusajja ono oba bamusasula ssente mmeka, nene bwe baba bakusasula waliwo ebikwegama ebintu by'olina okuleka nga ne bw'oba musiru n'omusiru ategeera nti tolina kubyogera. Bw'okwata n'otandika enjiri ne mwana abantu ababeera mu kyaki ya Pastor Bujiiko ono mwe mutegeera bulungi. Omusajja n'abeera nga buli lwajja mu service taleeta njiri, ajja kulumba abantu, ajja kuvuma abantu. Mwana abalokole nammwe abamu mutujje mulemate kusiriwala kusuka we mwandikomye bye byali enskini bye yabagambye mwe muwoza simanya biki mutuva omusajja n'asiriwalira nga mu church buli lunaku namusigala nga mukyage. Kati olwo muwulira kigambo kiri owa myoyo gyammwe oba mugendayo kuseka kutikka buti simanyi. Mwana nammwe muli bambwa nnyo. Njagala kuwa yeekolera nze nkome wano yeekolera gwe ngenda okulekerayo mbutuufu yeekolera. Oli musajja nnyo. Nkujjukiza tutambula ne Ajabu Dungabo mulombi wa dduwa munoonyeeko Alihira Holdings Uganda Limited tobasubwa ate nga ne Kawuka Derrick Investments naye waali okuweereza. Munzikirize mbateere wano mbalekere Pastor Bujiiko. Mbalekere omukulu amanyiddwa nga yeekolera ku nsonga za Pastor Bujiiko. Atakuumira mpeera lugabannyini byonna abankuumira. Olunaku lwa Sande omwezi tuli mu gwa 8 ennaku z'omwezi ziri 6 omwaka guggwako. Mubeere bulungi. Na Uganda kanakama kamwe oyagala ennyumba yerabike bulungi ekuwese ekitiibwa kambanjuli abakawuka Derrick Investments bano nga bakafulu mukola amayinja aga designing ennyumba. Oyagala enju yerabike nga yaba minister erabike nga aba designers abavudde Bulaaya kuba ku namba z'essimu ezo oba basinkane wali ekisaasi okulirana step by step tojja kwejjusa. Jjukira be bakawuka Derrick Investments. Bujingo waliwo enjawulo wakati w'okubeera taata n'okubeera omuzadde. Buli musajja asobola okubeera taata ne si buli musajja nti muzadde. Buli musajja alina abaana abeera taata ne si buli musajja alina abaana nti muzadde. Taata y'oyo azaala abaana nga sigana alekawo nti mwerabirire nze ngenze kuzaala mbamalaaya balala nga ggwe. Naye ate omuzadde y'oyo atakoma bukomi kuzaala abaana wabula n'atuukiriza obuvunaanyizibwa bwo bw'okubeera taata ekimufuula omuzadde nga Bobi. Bujingo bulijjo abantu abamu tebamanyi nti oli musiru. Tugezezzaako nnyo okulaga abantu nti oli musiru. Tugezezzaako nnyo okulaga abantu nti olina empalana y'ekisiru. Olw'okuba togulira abaana bo ngoye okitwala nti Bobi Wine okugulira abaana be ngoye kive. Olw'okuba gwe abaana bo wabeegobako okitwala nti Bobi Wine okubaana abaana be kive. Olw'okuba nti towuliza famire yo okitwala nti Bobi Wine buli waaba n'atambula ne famire ye kive. Olw'okuba togulira abaana bo mmere okitwala nti Bobi Wine okugulira abaana be mmere kive. Olw'okuba nga Teddy Naluse maama waffe ye maama ye taata eri abaana be osuubira ne Bobi Wine okuddira Babi. Osuubira Bobi Wine okuddira Babi amufuule maama era taata eri ba Solomon Kampala. Ate ekirala toli muzadde wadde ng'oli taata ensonga z'abazadde zirekera abazadde. Bujingo tolina moral authority etandika kuvuma muzadde lwakwagala baana be kubanga gw'oli siga bwe wamala okwalula n'ogwambala n'odduka emisinde ate ogenda ozaale mu bamalaaya abalala. Tewaliyo mwana yali egombye Bujingo obe taata we. Taata kyalina ssente nga ssente azirya ne malaaya nga ssente azirabiriramu mwana wa malaaya nga n'abaana babe bajeera. Tata chi ataweredde mwana we naye era ne bamuyita ku graduation wakira jamuzeemu amaanyi nti otandise olugendo lw'ensi naye nkuwadde omukisanga taata era stiru n'agaana. Tewaliyo mwana yali yagadde kifa bakazi nga ggwe kubeera taata we. Ate buli mwana yali yagadde Bobi Wine abeere taata we. Actually ne Bebe Cool oyo omanyi omuntu taamubi yenna zere bwe mba nkuwalana I give credit where it is due. Bebe Cool naye ku baana baatabuka. Bebe Cool ku baana baafaayo.
atambulako nabo atambulako ne family kyebayita taata abaana bo bozaala obalaze kizikiza naye ate abawadde abaana babwe bitangaala era owulire oyagala obba kulitisizinga abaana ba Bobi Wine bali so proud of okubeera abaana ba Bobi Wine era benyumiriza mu linnya Kyagulanyi okuba nalyo ku passport zaabwe ezo zoyogerako benyumiriza mu linnya Kyagulanyi okuba ku bitambuliso byabwe byonna Bujingo abaana bo bali so proud of erinnya Bujingo waliwo omwana wo atajjusangako n'agamba lwaki nazaalibwa akawogolo kano kawogogo akameketa muwogo akameketa n'amannyo ekiro abaana bo ne ku ssomero gye babeera tebayala lwa nsonga abaana babayeeya tikitammwe yasuulawo nnyammwe abaana be wafuula maama waabwe ekivumo mu baana banno era abaana bo tebakyayina moral authority ejerega bayizi bannaabwe kubanga bana batandika okwejerega abaana bo babagambe mugira nnyammwe ayina ekikulukuto abaana bo balaba baana bannaabwe nga bazadde baabwe babakyalidde ku viddi bataata baabwe bazze ne bamama baabwe bo bambi maama waabwe yajja nga yeekejooba omujja nti yabazaalako yabanywa mu nnyanja ojja nti oluzaalo yanywa lunywe nga taata waabwe gy'oli oli mu kwegaddanga ku malaayo gikuba ssasi ku nnyuma nga gy'oli oli katuuti ovuma Bobi Wine mu kifo ky'okuwulira ekigambo kya Mukama tewaliwo mwana waali so proud of erinnya Bujingo era Bujingo nsobola okuga wanudde abaana bo balyetimbulako ogunnyo ogwo kubanga bo tebakyalirabanga erinnya lyafuuka ekyokoola omanyi ekibi kiviira ddala kumulandira erinnya Bujingo eyali bawa bw'aba yafuuka kibi nabo bakyayinza okufuuka ekibi kyekiseera beetakkuluzeeko erinnya eryo beeyozeeko erinnya eryo babambululeko erinnya eryo kubanga tebalifuniddeemu mirembe ate tebalirifunira mu mirembe bw'aba Museveni asobola okukwata mutabani we eyabadde atamidde agwa n'ebigo n'agenda naye Russia n'amuswalizaayo ate Solomon Kampala abeera soba nga lwaki totambula naye bw'aba Museveni asobola okukwata mutabani we atasobola yadde okukola speech n'emu mu Luganda oba mu Luzungu oba mu Lunyarwanda oba mu Lunyankole Museveni yatambudde naye ate Bobi Wine alina Shadrack Ambogo asobola okwogera obulungi nga yo wamu gwe batambudde naye ne speech empandiiki tasobola gyogera bw'aba Museveni asobola okutwala omwana aliko akatwewungu kuba mwenye kuleeta akatwewungu era wamulaba nga ayimiridde n'okukakkana nga yeefukidde mu ngoye bw'aba asobola okutwala omwana e Russia mu bakulembeze ne yeefukira mu ngoye ate olwo Ssuubi Shine asobola okwetwala mu ttooyi tomanyi famire z'abantu mmeka olunaku olwaleero zisurvivingira ku Bobi Wine nga mwemuli ba MP bakansala baani naawe wennyini olwaleero osurvivingira ku Bobi Wine muvume nkuweeyo akasente olwomutamiiva muvume nkuweeyo akasente muvume oli Muhoozi kijja muvume nkuweeyo akasente Bobi Wine tatulinnyisa nnyonyi agenda yekka okay tukkiriza gwawo wagirinnyisa ataani kuba naye wali ogirinnyiko naye bw'ogenda e Bulaaya ate gwolekawo ne gundi Bobi Wine yati agenda ne famire ye naye gwe bw'ogenda e Bulaaya ogenda ne malaaya embwa bw'egenda e Bulaaya egenda ne malaaya kyokka ate neeyagala ekangaze embwa yo bw'egenda e Bulaaya etwalayo ku mugoberezi ki bw'egenda e Bulaaya etwalayo ku mugoberezi ki ante eyagala ne Bobi Wine agendenga n'abawagizi embwa bw'egenda e Bulaaya etwalayo mugoberezi ki etwalayo ndiga ki mwendiga mmwe embwa yali batutteka e Bulaaya fenno bwe tufiirwa waakiri atuziikira nako n'amabugo n'atuwa embwa yammwe waliwo gwe yali esabiddeko ku ndiga eziri omwo mu kkanisa ne bwe mufa emanya kyokka nga mmwe bizinensi yaayo ne bwe mufa emanya ne kajja kagira obunnyo engeri gyalina obunnyo olina n'amalibu tonnayiga na ku settinga mannyo kugenda bakukoleko ddente olina amalibu oyogera okuba endusu saasira nnyo ba Asha n'abakuliraanyaawo oba n'abatuula okumpi n'akatuti kuba kuba amalusu gabakube lwaki we mulabayo omugagga omu agaggawadde bawulire bagaggawala otya ne katikko obunnyo ne kabula n'okukunkumuka amannya amatono agasigalamu mwe yagenze kutongoza firimu naawe ndaba oli mulungi mu Blue Move naddala esasi ku nnyuma genda okuba esasi ku nnyuma ndeete kamera okwate kajja kutunda era namu Hollywood ogenda kutuuka naawe tandika okuzannya Blue Move bw'ebisiyaga byolya idiot naawe tandika okuzannya Blue Move nabagamba bannange omukazi yali akulukuta emyaka 10 nga sikomba kamuntamu kyokka ayogera ebyo nga yaleseeyo omwana wa myaka 4 awaaye avubanga buvubi mukazi akulukuta emyaka 10 ate nga era ekyakujja oli mukumiikiriza nnyo wavuddeyo oluvannyuma lw'emyaka 10 ng'omukyala akulukuta nga waleseeyo omwana wa myaka 4 ate kukkiriza nti wo yamunywera ku nnyanja yamunya ku muganga awemula tokimanyi nti ekyo mu ggulu kiwemula kati naawe zannyayo firimu ogituume the king of nyuma the king of nyuma ka Blue Move nga kabisiyaga nawe omusingeko kubanga president ate king yaba wamaanyi nnyo acha tukutume na emperor otwale empire y'ebisiyaga the emperor of nyuma bajja nako kalaga kuba abazungu baagala nnyo ebintu ntunga ebyo ebyennyuma naawe tukoleyo ka firimu the emperor of nyuma sasi ku nyuma naawe olabikekeeyo
nawe bereko nga Bobi Wine nawe trending Bobi Wine n'abaluma lwagenze mu kidiba ugeko uyo ali mukuuga gwogamba ali mukuuga alina ennyanja nnamba gwotusongera konti awuga omuntu wagulira ennyanja nnamba kitegeeza aba ayagala nnyo okuwuga singa nsanga Muhoozi ng'akoze ebbaala nsobola okugafuula amawulire nti Muhoozi akoze ebbaala ng'ate mumanya ayagala nnyo omwenge kati bw'osanga omuntu awuga ng'olwedde yagula dda ennyanja ako tekalina kubeera mawulire kitegeeza okuwuga eyo nayo hobi ye Muhoozi kalina lugaba mutamivu wammwe muho bamuzaala mu myaka gya 7 nga mwami Yoweri Kaguta Museveni akyayeekerera mu Florona sanga yeekera General Idi Amin yalekanga abalwanyi mu nsiko naddukira TZ agenda akwasaganye mukyala we oyo gwe yamala n'atemula bino byonja byogera Muhoozi taata we yatemula maama wo ng'amuteebereza okubeera nti Idi Amin yamusindika okumubeka ne Museveni yavangawo n'agala okubesa ku nnyama ne bazaala ka Muhoozi muwala we Diana yamuzaalya mu lutalo ng'ayeekera mwami Dr. Paul Milton Obote ng'omuli astafuluma yena agende Sweden ne yeegadanga nakubesa ku nnyama nadda yasooka ye najjawo famire ekyo kyo temukitunuulira najjawo mukyala we najjawo abaana be nani Baaja Abdul Nadduli ne bayiwawo mu byaja Abdul Nadduli abaana be bana ne battibwa ne mukyala we nattibwa nga Museveni gwalwanirira agenze kyokka ate Museveni gwalwanirira yatutte famire ye kyokka ate Museveni akasiimo ke yawa Aja Abdul Nadduli kutta mwana we mulala ate yali asigaddewo nga batuuse mu buyinza mu bufunze Aja Abdul Nadduli akaseera ak'okwenyumiriza oba akaseera ak'okweyagala kirabo kye bamuwamu kyakumutigumbulira